kale mukwano gwange nkwaniriza nate ndine essanyu okukitegeera nti gwe omu ku batulabe olunaku olwaleero ndina omukulu eyegwanyiza entebe ey'eggombolola ery'Ennajja era nga si mulala ye mukulu Bukenya Sseruggi. So tugenda kuba tunyumyanyumyamu ensonga nnyingiko atubuulire lwaki yavuddeyo Najja, biki ebiganye Najja okukula na biki ebyalowooza bitusobola okukola mu Najja n'ekula koze omulamwa gwaffe Buikwe district yaffe eno tugiwumbye tutya yonna okubeera nga ffe abali ku maapu. Ate kati eri obukulembeze obubeera munda omwo kati obwe buteekwata bitolina bwekulaakulanya kinene kiyinza ogaana. So ensonga lwaki abakulembeze baffe bano tugenda tubanoonya kugenda kusaba tannawo kusubscribinga ojja kuba oli awo ng'otudde ng'ate mukulembeze wo mu kitundu kyo nga yagguse. So bannannajja tubaaniriza nnyo mukalire nze omwana Soda focus wali atudde ekifaananyi kikutuukako kirungi nnyo ate nga twabagamba mutuwe emikolo todaaga mukolo gwo gutuwe oba gwambaga kasiki mugagale yeefiisiza nigina birthday party simai congratulation focus mwa abasoma omujiji tugukole ate osobola n'ogamba nti omukolo gwange muguteeke live nga tuguteeka ate kyekigaana. Focus yangambe nange t-shirt wazira abazeetaaga nkubira ku namba esimu 0755 8M36000 ate nekya tukola studio mu kibuga Lugazi mutuyambeko ku support sentebe. Yes. Ni mwesimba okubanga gwe wuyo gwe nkubako ebirozo. Yes. Enda kusaba akulu abo bambuulizeeko. Bakulu tusanso okubalaba. Mami Enoka ne Mami Soda. Tusanso nnyo okubalaba. Mwe bali kujja twegattako okulaba nga tutumbula Najja okutwaliza awamu ne Buikwe district. Wow. Abakulaba beyanjulira amannya go. Kenya Jackson Sseruggi ssentebe wa Najja sub county addako ku kadi ya FDC. Twagala sebo okulaba nga tukola emirimu mu Najja sub county. Ndako onako gambyemu nti addako golwedde oli sure. Olwedde ndi sure nti nze nzirako. Like olwebyo byeteekateeka okukola. Obuvumu obujjawa nti olwedde gwe. Sebo okusinziira ku bikoleddwa n'okusinziira abalonzi kiki bagamba kubanga ebasalawo mu kulonda. Okulonda n'oba ku kadi kino oba kadi kino abasalawo bali wansi ku so information gyojjayo oba amawulire gojjayo mu bantu abo gegakuwa ekizaako gaba gakuwa ekifaananyi okumanya nti nze nsobola okuddako oba sisobola kuddako. Wow. Akulaba ku nnyaffe Buikwe ayagala kumanya lwaki in all posts eziri mu Buikwe wasalawo n'ogamba nti kaŋŋende ku ntebe eya Thibwe. Sebo okusooka kwa byonna njagala okwebaza olw'enteekateeka eno ey'okutumbula ebitundu byaffe. Nga osaka amawulire agava ku ground okutuuka eggwanga lyonna okugategeera. Okusalawo kwange okujja ku bwa ssentebe bw'eggombolola kye tuyita local government. Yes. Local government emirimu egitandikira ku ggombolola. Bw'oba oyagala obuweereza obutuuka ku bantu butandikira ku ggombolola. So eggombolola ye kimu ku bifo ebikulu mu buweereza bwa local government oba bwa government. Nti olaba nti bw'otuuka ku katugeze mu kulima amakubo eggombolola yerina amakubo g'erima okuva ku government nti egiwadde amakubo ag'okulima. So LC1 terina. Kati kitegeeza nti bw'oba oyagala kuba muweereza awo obuweereza bukola butya ate saayagala kutandikira waggulu nenjagala nve ku mutendera ogusooka. Bw'okola statement kitegeeza ne waggulu ebirooto. Ebirooto inshallah ebirooto gye biri ebya waggulu naye kiba kibi nnyo okusooka okuleka wansi eddala erisooka ate noyagala olinyire ku ddala erya waggulu. Era abaliyo tebeeyibaala. Abaliyo tebeeyibaala kubanga obusobozi bwonna obuntwalayo mbulina. Kyekigaanyo tereera cause tubadde ne servant abaweereza mu ekyo ekifo oba abakulembeze oba akala abafuzi gw'olaba ki ekikyabuzeemu. Yes, of course Najja nga sub county okutwaliza awamu mwensomedde mwenzaalidde mwenkulidde mwempasiriza buli service delivery yaffe eya Najja sub county tetambulidde bulungi byonna generally. Okusooka tulina ebyobulamu. Bw'ojja ku department y'ebyobulamu ekyamazima tulina eddwaliro limu eriri ku Lere Center 3 mu Najja yonna erina emiruka 6 obuwiiki nti bw'ogattirako n'omuluka ng'ogw'ebusagazi gye twali badde tuyita Semi Highland
nabo balina kuvaayo bajje Makindu kuweereza ssente eyo nabo bajjaawo. So noweesanga nga at least twetaaga okulaba nga tulobinga either okufuna abagabi b'obuyambi batuweeko weereza centers 2 mu miruka gyaffe oba okusala amagezi gonna okulaba nga eddwaliro lino lisuumisibwako. Ekyokubiri tulina ebyenjigiriza bifu munajja bw'oweetegereza okuva wano wooli leero e Buwoya essomero lya gavumenti erya primary tulina limu eriri e Makindu naye teeberezaamu omwana anaatambula ddi atuukeyo. So kitegeeza wateekwa okubaawo linkage okugatta link up n'abantu baffe ne gavumenti okusobola okulaba at least ng'etwongerako amasomero. Kati kuva Kigaya tebiri ssomero lya gavumenti ogwonagwona omukwawa teri paka Makindu. Kati ayagala okugendako mu ssomero lya Makindu omuzadde yenna atalina busobozi butwala mwana mu private school aba alina kugenda luddawa omwana alina otambula. So ogenda n'owetegereza ebyenjigiriza ebyaffe nga biri wansi. Secondly nti nekyo ng'okitadde ku mabbali ebyenfuna by'abantu baffe abawangaalira mu Najja nti biri wansi. Twetaaga okupromotinga financial status. Ky'olaba president waffe agamba to fix the economy such that we have money in our pockets. President waffe Nandala Mafaabi mwamuwadda ate president w'ekibiina kyaffe ya president waffe era asobola okukwata entebe. Yes, era bw'oba weetegereza yalina focus ekwata ku muntu wa bulijjo kuba abantu babitegeera ebyo byogera ku ground like bamwa reception eri pleasant. Of course gwe tewalaba akyali juzi we yajjako wano alina amasannyalaze ekyali kituuza ku ground etuuka n'eyuguma bw'ayitawo bagamba oyo Nandala omusinzi bwe yamala okuyitamu bw'ati. Even yesterday nafunye omwami omu n'aŋŋamba nti mu bapulezidenti bonna Nandala yalina statement ekwata ku muntu wa wansi. Kati soda gwe senga obeera n'akasente mu nsawo obeera oti tekyogerako ekyakasente kyo kyagenda wala so ekyo kyentegeeza ekikwata ku muntu wa bulijjo. So twagala otumbula ebyenjigiriza nga bwe nkugambye, twagala otumbula ebyenfuna nga bwe nkugambye mu Najja. Of course twatandika ebibiina ebyobwegasi. Ebibiina by'obwegasi biyambye nnyo abantu baffe okwekulaakulanya mu maka gaabwe ate era n'ekyalo okutwaliza watya okutwaliza awamu. Naffe tufaanaganako nga pulezidenti nti abantu tubawaako akasente mu nsawo, tukwata akasente akakalu ne tukamuwa, ne tukwata akasente akalala ne tumuguliramu ekirabo ekyo ky'abaasabye. Mu bibiina byammwe ebyo mwekolamu mwenga mu kibiina bakiyita Together We Can Development Initiative. So tuze tuyambako abantu okulaba nga beekulaakulanya. Of course tulina eddala we tubatadde aba Najja sub county. Olwaleero tulina ettendekero erya Tina Vocational College eriyambako ku kuyambako kutya nti olwaleero abaana bangi tebalina miki erimu badoputinze okulaba nga bavuga boda. Twakaziika abaana wano mu Buwoya abaana abawerako. Omu bamuziika wali na matovu bamutira eri Kasirye ng'ali ku boda bamukuba akatayimbwa n'afa ne boda ne bagitwala. So boda putinze nnyo okubeera mu boda lwakubanga tebalina mulimu. So twagala okuba skilling, okubawa skills omwana asobole okuba nga alina emirimu gy'akola. Wano wennyini enteekateeka ezigenda by the way ekifo kiri pleasant. Simanyi oba service nga zikoma ku bizimbe nga bwe tubiraba implementation nga biralamuko. Era kankubuulire nti ettendekero lino lifubye okulaba nga litraininga abaana ku mutendera gwennyini kubanga tulina levels ez'enjawulo, tulina DIT, tulina ne VTAB. So abaana baffe batuula ebibuuzo bulungi nnyo era batendekebwa buki bulungi. So twagala otumbula ebyenjigiriza nga bwe nkugambye. Tulina bursaries ez'enjawulo etusakidde abantu okuviira ddala ne ku university ez'enjawulo. So tukoze ekyamaanyi okulaba nga Najja sub county tugitumbula ate ng'ebyo bye tukola birabika abantu babiraba. Si byakwogerera nnyo. N'olwekyo ensonga lwaki olaba nti nakugambye nti ssentebe akola ki addako. Bw'opimamu ebyo bwe tupima abantu benefits ze bafunye n'abakulembeze abajja ze babeerawo balaba nga waliwo enjawulo. Olweddo abasavinze tuyinza okubawayo credit oba they don't deserve at any level. Omukulembeze yenna bw'aba akulembera
tasobola kubeera nga talina credit. Yeah. Tasobola kubeera ku zero level. Ekisoboka. At least wabaawo byatereeza naye ate wabaawo n'ebikola ki? N'ebigaana. Ebimulema. Enjawulo weeri oyinza okwesanga ng'ebimulemye bye bisinga obungi nga byatereeza bye biki? Bye bitono. Naye tasobola kubeera ku zero level. At least wabaawo akantu. Kwaba alina okuba ng'atandikira. Mukulu Sserugi, if I'm not mistaken, wali ssentebe wa National Unity Platform. Munajja ebbanga eriyiseeko. Kyokka wano nkuwulira osuusuuta Nandala Mafaabi. Omuganda bw'agambira what went wrong. Sebo ekyagenda mu mbeera etali nnungi. Kuba wali eruuyi eri era ng'oli musajja eri era ne tukuba enkebete era ne tukola buli kimu ekyali kyetaagisa. Njagala okutegeeza nti nga Najja sub county teyalimu NUP at all. Kubanga ne mu kulonda okwaggwa candidate yawangula teyali wa NUP. Yali wa DP. So era n'abeera wa DP okuva we yawangula paka emyaka 4 gy'amaze ku bukulembeze. N'alyoka ajja ne yeegatta ku NUP. Naye kyentegeeza kiki nti okuva ku level okutandikira ddala ku ground sebo twali tukola emirimu gya NUP. Gwe ne squad yo. Nze ne squad yange. Otya. Era nga twafuba okulaba nga tulondesa obukiiko olw'eggombolola ne lubeerawo. Emiruka giri 6 gyonna buli muluka nga gulina olukiiko lwagwo lwa NUP. Era nga tutuuka ku buli mbeera yonna nga tubeerawo oba mukolo gwa ssanyu oba gwa nnaku nga tubeerawo nga nfuba okulaba nga NUP ekifaananyi kikola ki? Kivaayo nga kirungi. Nebaza Katonda nti abagikaayanidde basanze erina weekola ki? Erina weeri. Era nabo bagyenyumirizaamu okugiyingira. Mu mirimu gye mwakola like mwamobilizinga ne muyita abantu beegattako ne mubaagazisa NUP. Watyanga n'omukulu mmwe bennyini abamwagaza okubeegattako ate n'atuuka. Anti olugero lugamba mbuserwajja okwota akiza nnyini ntannamu. Okubye. So abakulu bagenza okujja nga buli kimu kyerule. Nga buli kimu kyerule nga kiteredde. Naye nti bagamba ekiswawo kikyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. N'akalina 2 otega kalaba. Kuba honorable onansonyi okuyita honorable. Initially wano nga mugenda mu vetting tebaayo terms gye babatera ku mmeeza nti tuyingidde tujje interest forms mukkiriza bwe bijjawo ebiti ogiraba oti tebibaayo. Kakati ekisooka kyolina okutegeera soda nti gavumenti ewa omuntu yenna olukusa okwesimbawo. Bwekiri. Kakati gwe nga political party tolina w'omugaanira. Ne wooteekawo terms and conditions. Ky'oba olaba olwaleero ne bwe ba NRM yeri mu buyinza naye terina tteeka mwegaanira bakandidate baayo kujja independent. Naddala abaagwa mu kamyufu. Eryo etteeka lyo teyali teekamu mu constitution erikola ki? Teririimu. So ate electoral commission ewa omwaganya omuntu yenna okwesimbawo at whatever cost. So n'olwekyo ekyo kiwa omwaganya okuba nga akyusa ekibiina okuba nga ava oba okitegeera. Okuba nga tagendera ku kiri gwe kyogambye nti ono waakola bw'atyo nadde bw'ati. Era n'omuntu ogenda okwesimbawo sebo abeera n'ebirowoozo abeera n'ensonga lwaki yeesimbyeyo kati toba tosobola mu limitinga. Mu layini awo waliwo ebyatambula awo tulabye lisiti zifulumye ate ofulumidde ku bwa kansala bw'olubye tutategeera awo nga fulaga zigabwawo. Kakati ekyo kyennyini ky'otaategeera ekyo kyekyavaako nzigire mu FDC okuva mu NUP. Kubanga senga okeera ku makya n'oyiwa emmere kasasiro omulalu n'agironda n'agirya omuvunaana. Kitegeeza wabale togyetaaga ate ye agyetaaga. Aba bakuwadde wagenda ku disitulikiti bakuwadde kaadi kansala najja gombola. Kati ebyobufuzi si bwe bityo bitambula. Olwo ofuuse munnanfuusi. Ngulu wefuusiddaani. Oba ofuuse munnanfuusi abalonzi. Olw'ensonga nti omaze emyaka 4 gwe ssentebe wa NUP tewali mulala. Era mu context eyo ng'okimanyi bumanya nti ngenda kubeera ssentebe waki w'eggombolola. Kubanga tewaliwo omuntu yenna agamba nti yono nga gw'oliwo ngero oli sure nti ogenda kukwata kaadi ya NUP gwa ssentebe w'eggombolola. In nutshell ne wayingirawo omuntu omuki? Omuntu omulala. Ate omuntu omulala oyo n'alabika nga
alina amakubo amalala gayiseemu sibisanyizo nti akirako ebyo tebabirina tebalina bisanyizo yali window 2 tosobola muteeka ku minzaani emu naawe in terms of leadership obusobozi tekisoboka window 2 yagujjayo window 2 lwaki wagano bakansala gwogambye badde nawe bano abalonze gwabatuninga noga nti bakulu banange omanyi after all we are all going to deliver service mukkirize tuyitire waneeno we wanene kati kyenakugambye kiri kyenabadde nkutegeeza nenkugamba nti ebya politics biralamu era bw'omala okubitegeera if you are not consistent you lose value in the public tolina bunywerero eriyo omulonzi akugamba nti nze ngwa naawe mu buli mbeera nja kugwa naawe era okusinziira ku ABCD nze ndi naawe kakati yo ogenda muteekawo kitegere era oyo oba senga ogezaako okumudisappointinga oyinza okumaliza ng'osse omutima gwe oba obulamu bwe mu byobufuzi nga bifudde so consistency mu byobufuzi yeetaagisa nga toli muntu kibuyaga gwafuwa nowewunzika n'afuwa nodde eno kati nti abantu bwe twamala emyaka ena nga tujja tubasaba akalulu ka ssentebe bwa Ggombolola okuyita mu mikolo egy'enjawulo okuyita mu nnyimba ez'enjawulo gye tubeera nga tubasaba kalulu kaki kya Ggombolola bo basigala abalonzi bagamba no bwadde bakuwadde kaadi ya kansala ffe tukwagala kugombolola nga bwe nakunnyonnyodde mu kusooka nti obuweereza obw'eggombolola butandikira wa munne bw'abantu butandikira ku ggombolola so bo bagamba tutandikire wano balaba essuubi lyabwe okununula eggombolola eno nga liri munze so wakati awo mu transit tugambe nti wajja n'obeebuuzaako ne bagamba ffe tetuta ekyo kyennyini kyoyogera kitwakola ffe twagala ntebe ekyo kitwakola ne tubeebuuzaako tukole tutya kaadi eno gye baatuwadde naye nga twasaba kino kati ebibuuzo byaliwo bingi bw'oba wasaba bwa ssentebe bwa Ggombolola bakuwa batya kaadi y'obwa kansala n'ogikkiriza kitegeeza gye wasaba tukakase oba nfuna bulungi bw'oba nga si gye wasaba gwe wakkiriza yaki kyetwateeseganyiza ekitiibwa pate yaffe agira kubanga ekyamazima tewaliwo okuteeseganya na pate tewaliwo ate kankubuulireko tosobola kubeera n'abaana babiri ompuliriza kuwulira abaana babiri omu nga muyala tannaba kulya ate owookubiri ng'aliddeko ng'era okitegedde n'oleeta emmere nga temala baana bano babiri bisaavinga kati n'olyoka atoddira emmere n'ogiwa aliddeko kati n'oleka atannaba ki atannaba kulyako ekyo tekibeera feya so n'olwekyo ebyo bya NUP n'obasiibula naye political party zaali nnyingi awo PFF nabo baali bawanja gofuna abakwatira zaali nnyingi awo why all of the parties wasala n'ogamba why kangende ne faddasa ey'amafaali nakunnyonnyodde ne nkugamba nti okusinziira ku bigambo bya pulezidenti ne manifesto ye oba manifesto yaffe tulaba nga omulamwa gwe gukwatagana n'ebyo by'endowooza okukolera abantu mu Ggombolola yaffe kubanga nze kinasooka okuzuula kimu kyokka osobola okulwala nga tolina ssente ne bakutwala ne muddwaliro ne bakebera obulwadde ne bubula obuvuuze osobola olwala ebbula ly'ensimbi oli naakubuuza n'okubuuza kiki ekikuluma ate leero wekituuka kufa abasajja ne gujja bagira nga lusobola kunnyonnyola kituuka nawaka ne bakugamba munaye tetulina munnyo n'olyokubuuza mulye sabuuni mulye naye nga nawe okimanyi nti sabuuni tebamulya ng'ekikusumbuwa nnyingiza so bwe tuba nga tugenda ku fixing economy
tulabe abantu babedde batya ne ssente zaabwe mu nsawo gye bakola bivaamu ssente buli mulimu omuntu gwakola aganyulwamu so nagenda okulaba nga mu butuufu omuntu bw'abeera ne ssente buli kimu kitambula tewaliwo kirema ng'olina ki olina ssente ate nga ebirubirwa byaffe by'abantu kubeera buki bulungi ne saaviisi kubanga bazifuna bulungi so bannannajja muli mutambulira wamu tutambulira wamu era ebigambo bino byogedde wano eno babiwulira bulungi ne reception eri pleasant bulungi nnyo era njagala nokwongerako akannyo bwe nagamba nti bulungi oyinza obutakikakasa naye bulungi nnyo kubanga nkugambye nti okuva 2021 situlangako wansi wadde n'olunaku n'olutya n'olumu onoonya kalulu tunoonya kalulu mu bantu ate sina kunoonya kalulu research naye tulina services ezituukiddwako kati olunaku lwa Thursday this week waliwo companies erina abalimi begenda okugabira ensigo nze nagireese muno munajja otandise tonnagenda mugundi bagenda kujja babawe ensigo ange bampe ku nsigo zaaki bagenda kusimba kasooli fakasaga nsigo zaaki zoyagala onyeenya omutwe olataine endala zayagala ezo nedda twakakuweke okataine endala so baleeta bagenda kubawa babagabire batandika okulima so in fact babawa buli kimu bigimusa eddagala lifuuwako so naye nga bazeeta kakati waliwo abantu abadde n'obulumi munajja muno kankutegeeze nti ne olunaku lw'enkya waliwo bbowa zetugenda okukanika nga zaafa namaze okugula ebigenda ku bbowa ezo tugenda kuzikanika abantu babere nga bafuna amazzi olunaku lwankya okiwulira so anti resource mobilization tugigezaako okugikola kati egyo gyonna mirimu giri wansi ku ground ate be balonzi bye bakola ki kyebeetaaga abalonzi tebalina kyala kyebeetaaga banywa amazzi amalungi balina gye basomera batambula bulungi amakubo malime galimiddwa bulungi si kukaabuga bukaabuzi ne tugamba nti twalimye kubo nekiki ogenda osiima ku mulembe gwaffe guno eno n'amakupo gaffe ge tulimye so mu matono ge tulina osanga agamu tukaabuga bukaabuzi ate kankutegeeze ssebo nakino okimanye tulina abantu bangi ababeera ku ggombolola awo abantu abo katugeze we call them technicals technicals abo babatuwa ku ggombolola okukola emirimu mu ggombolola yaffe naye supervisor waabwe abeera ssentebe wa ggombolola so tugenza okwesanga emirundi mingi kankuwe kyakulabirako nti tulina omulimisa w'eggombolola ne wammwe gy'obeera gy'ali ku ggombolola oba muli mu kibuga oba muli mu kyalo mulimisa gyali ndi munnakyalo naye njagala ombuulireko lwe wawulirako omulimisa ng'aze ku kyalo kyammwe n'akubayo olukiiko lw'abalimi n'abasomesa ennima ey'omulembe semayi gwe tuli mu ggombolola erimu naawe ate mumuwayiza ssentebe waffe mbwakuba sitampu ezeesulise muve ku Ssekabembe mulimisa mumasimulabako ndibe wamulabako so kyenkugamba nti okasi netwaha kyenkugamba nti twetaaga omukulembeze amanyi abantu kye beetaaga so service ezimu gye ziri ku gundi ku local council naye nga tezituuka ku ground teziriyo abo abantu gye bali babatuwa era basasula omwezi nga balina okukola yes waliwo community development officer ekyo ekigambo kya luzungu naye kize mu Luganda community development mweze wa mwezi kulaakulanye muki tuleke tujja nakaabira bwereere kati abantu abo ffe nga basupervisor bammwe bemusindikayo ku ggombolola okulaba emirimu gyabwe bwe gitambula oba babyogera mu nnimi zetategeera nakyo kiyinza okuba ekimu ku bizibu otandise nakyo ekyo kiyinzikira ddala okuba ekizibu ekikulu ennyo kubanga osanga ebigambo biyinza oba tebitegeereka bulungi kanzire ebbali yogera ebintu byowekka nga tebandaba n'olwekyo kitegeeza kitwagala okugamba nti abantu bano supervisor waffe gwe tusindikayo ateekwa okuba nga ekyamazima amanyi kyateekeddwa okukola era awo wenkowoolera bannannajja bonna
okulabika nga at least batuwa first priority batuwa omukisa ogusooka yes mu kutiikinga totiikinga political party naye tiikinga omuntu agenda okukola service delivery njagala okutegeeza soda ebyobufuzi bigenda kuggwa mu mwezi gwa 2 oba gwa 3 bigenda kukoma tudde ku kirala tudde ku bintu birala nga buli muntu alina kutoba yekka weka out omu therefore nti this time round tusaba abantu babere focused ekimala kati batunuulidde political party but balonde omuntu agenda okutuusa obuweereza ku bantu kantegeeze na kino omukulembeze olina amaka omukyala n'omwana n'abaana kale tutuuse tutyo enogereza ku focus ayina omukyala n'abaana kati ssentebe w'eggombolera akatale nnyini eggombolola gemaka kakati taata ye ssentebe kakati twala example nawe siiga akafaananyi taata eyagenze n'avaako ewaka agenze okuyiiya kalengerezaako nkwadde omukisa navudde ewaka nga yabanda banzizo ogenze okuyiiya okomyewo awaka nga bwe wagenze ngalonsa tolina kapaani tolina wadde akakeeki oba kasoda kale yadde akaveera ng'okomawo nga wakoze otya mwe wafulumya enju wagenze abantu bano awaka tebagenda beera na trust muggwe yoli agamba nti amaga akawunga mugole eki muganaabe they have no trust in you nti ate atakafulumye aliwaluwekiti alina okuddako n'ekintu babeera hape waka kakati ssentebe w'eggombolera atasobola kusakirira bantu bakulembe ofiisi babadde bagikozesa oba abaliyo be batasobola saka njagala nkitegeere tuleme okukomerera abantu mboko zitali zaabwe sebo ekintu ky'okusaka tekiva ku gavumenti naki waliwo ze bayita NGOs nga bwe nkugambye nti waliwo ekitongole ekireeta kasooli okuwa abantu gwe bw'onootula mu ofiisi olinde za gavumenti zeneereeta bweteereete ng'abalonzi tolina ekyo bakoledde olwo anyway ssentebe bwetufulumayo mu doketi yo kuba ebintu ebimu byonoonekera wali waggulu bizibu ki byolabanga ffenna bannabuyukwe bingi nti kati wantwogera ne bannabuyukwe bonna ebikyasibye enkulaakulana ey'ebyenfuna n'ey'entegeera yaffe nga bannabuyukwe kakati ekyenkunyonyodde ekisooka ekikyasibye ebyenfuna byaffe n'entegeera yaffe nga bannabuyukwe oba ne development yaffe kwe kumanya abakulembeze bwe butamanya nti tuteekwa okubaako ekkubo eddala litukola ki netulina okukwata kakutegeeze kino ekisooka ndi opposition omutuufu naye bwe bukeera ku makya ng'oze mu ofiisi ya ssentebe w'eggombolera oba ya chairperson district gavumenti ejja kwemployinga abantu abaayo benkugambye kati bolina okukola nabo emirimu kakati olw'okuba nga wakyawa gavumenti okyayirako n'abaweereza bakuweereza okukola emirimu kwagamba ne service n'obeera against ne service defiance buli kimu opposing buli kimu olwaliro nja kuwa example emu naye sijja kwogera mannya waliwo eggombolola erimu nga ssentebe w'eggombolera takwatagana na bakiifu diri mu buyukwe muno lwaki tonkuba akama ne mugamba ensi era njagala okukutegeeza nti gino emyaka tegiri ena gye twatambula eggombolola eyo yakafuna bakiifu abawerera ddala 6 nga babakyusa buli lunaku olukya kati kitegeeza bwe giba myaka ena nga bakafuna 6 nga bali kati eggombolola eneekula etya ate bw'omala okutegeera obukulu bwa kiifu w'eggombolola oba tasobola kukola naye lutalo diri wano mu buyikwe kati olugambo mpulira luusiiwa diri wano mu buyikwe ng'ojja kukola risaaki ojja lizuula naye nga lyeggombolola eri kati nga eggombolola mbuulira kasitode w'eggombolola esub county chief ompuliriza bulungi kati mu mwaka gumu muleese 2 ogwokubiri onaba yakatuuka tanabulumya n'ofiisi tanatereeza byalina kukola nga nfunye bulungi diri muno
So opposing everything sitanzo kihindalinga enkulaakulana. Yes, kihindalinga enkulaakulana. Kati osanga generally ne Buiko district kubanga development ejja kutandikira wansi ku magombolola. Yes. Egende ng'erinnya. Newankubadde resources ojja kusanga ziva ku district zidde. Naye nga development yetandikira wa? Zijja ne wabawo abaziteekesa mu nkola. Abaziteekesa mu nkola. Ate babeera employed by the government. The government. Mukama Katonda. Kati okubeera ng'oli focused nti you hate the government. Kati no walaniramu n'abakola. Kati osobola okungamba nti sub county chief tokolagana naye ow'omwaka guno ne baleeta ogwokubiri ne bagoba. Kubanga government kyakola yawa sub county chairperson obuyinza. Obukola report ku bantu bano ne weesanga babasobola okubakyusa. Osaba ne bagamba tugakolagana naye ne bamukyusa. Kati gwe olw'okubanga engabano olumu ebeegaanyi kankitwale bwe. Bibaamu engabano. Bibaamu engabano. Okakasa. Ejjamu etya buddirudiru butenda. Of course obitegeera. Butenda bukaaba ku magombo. Obitegeera. Kati awo webibawe bityo. Nga nange etabuse. Waliwo bayire kankigenda kwogera mukulembeze yali ani. Sebu n'okusaawa amakubo abantu abasaawa amakubo. Sebu nga yalina kagundika akantu k'abasaayi naye nga alina just linnya. N'akwata tenda ku district najja n'afuna jangu osobola osaawa. Naye nga takirina ne bamuwa tenda abaana ne basaawa nga balonda ku byalo. Kitegeera. Tugenda kola ddi Buikwe yaffe. So nga Buikwe tuli wansi nnyo. Tukyali mabega. Naye kivudde ku kiri kye nakugambye. Abakulembeze baffe. Mukola kyamaanyi. Tukola kyamaanyi nnyo. N'ekyokubiri nti abalonzi mwe bennyini. Abalonzi nabo bafuuse kizibu. Tefu tukubira kitaata. Nti okufuuka ekizibu tebafaayo. Oli amuwadde 10,000, amuwadde 2. Sepiki. Amuwadde sepiki ye gwanonda. Natumanya nti emitwalo 2 oba 3 agenda girirako emyaka emeka. Emyaka 5 mukulu ono gy'anaamala mu ofiisi. Ate bw'oba wasoma ku finance tewaliwo ssente we ziva we zitajja kudda. Omuntu agenda zijjawo nga by all means zirina okudda. So tebibeera bya just. Tebibeera bya just. Ate era bwe ziba zivuddewo ng'ozigyewo oba olina okumanya nti ssente zino ze nzigyewo zinaddira wa. Wazeewoze oteekwa okumanya wa gy'ojja okuzijja ozisasula. Ozizzeewo. Ozeewola nga tomanyi wogenda zijja kitegeeza oli musibe. So osanga abantu nga batunze n'ebibanja batunda poloti batunze ebintu byabwe bingi ezimu bazeewoze nga bazitadde mu campaign. Kati ekyo kireetera omuntu okwagala okulya obutakolera bantu be. Nga tunaatera obuwunzika. Waliwo ekibuuzo kitera okumbobya omuntu nti abantu abali ku opposition mwagala nnyo enkyukakyuka. Kyokka muntu kakasa buli mwaka mukola ebibiina ebyobufuzi ebijja. Kyekimu ku bye twetaaga okukyusa eggwanga. Si kyekimu ku bye twetaaga okukyusa eggwanga bwe tuba twagala kulikyusa. Era nange ng'owa opposition nga ntunuulidde bakama bange abali ku ntikko. Tugamba lwaki tetuleka muntu omu 1 by 1. N'amukwatangamu omwami. So buli we tujja abangi bwe tuti amaanyi gaffe gakola ki? Gakendeera. Ono n'atwalako ono n'atwalako ono n'atwalako. Ne tumaliriza nga omulabe gwe tulowooza okulwanyisa ate atulwanyisizza oba atuwangudde. So nkyalibadde kya nsonga okuviira ddala waggulu abantu bano okutuula. In fact kimu ku birowoozo ndowooza newankubadde obuuza naye kyalibadde kirowoozo nti ne twegatta ne tufuna omuntu atya ne babeera abantu bameka mulesi. Opposition no opposition babiri. Akalulu kajja kubalwa mangu era kajja tegeerekeka. Ebibiina byammwe ebirala ebuuyi ewamu batugamba for you are there to cause diversion, political diversion. Ebyenkyukakyuka mmwe temubiriiko mufa kubifuna diversion. Sebo government kyeyasooka okukola ebintu ebyo biwanvu bye tugenzeemu. Naye government kyeyasooka okukola njagala otunule nti olwaleero leader of opposition yani. Parliament. Honorable Joel Senyo. Lwaki? Yalondebwa after OHT Sam Mathias Mpuuga Nsamba. Sina kulondebwa bulondebwa. Naye kireeta leader of opposition kwe kubeera ng'ekyo ekibiina kye kisinza ababaka
kuludda l'opposition obungi mu kibiina kye ekisinza ababaka obungi mwe mulondwa leader of opposition oba nfunye bulungi kati ebimu kwebyo byebireeta diversion ezo mu byobufuzi oba mu opposition bityo olwo taata nti olwaleero tulwana tulabe ani asinza ababaka mu parliament ani asinza abakandidate obungi ani asinza ekifo kufunaawo ontegedde temusobola kkanyiza eno nti fena tukubire wamu nga jjajjawe yatwala abantu mu nsiko abagaba naye tulwane buli omu ajja kukulemberamu waliwa jjajja mwami otegere jjajja mwami salute wherever you are vegaffe abanyaffe buli kwe twaga kuba luseke ne bboyi we luyita waliwo kookuliita jjajja mwami yabagamba tukwatire wamu tujja tuka omusito tugabaneko ekyeggwanga atukalakasaaga ana je nawominga kakati namwe temusobola tuula eno muteesa ne mugamba kakati ffe ng'aba opposition se tuleese nandula amafaabi naye yajja kusanula we naayita Kyagulanyi nti n'ebifo ffe abatwala kino tewasobola tuteekwawo mu meeza ekola ebyo ekyo kyekyalibadde kisinga obulungi naye kankubulireko kimu kankuzeeko ku ddiini katono eddiini waliwo bwe baali bazimba omunaala gwe Babeli naye mu kuzimba omunaala ogwo abantu abo balina olulimi lutya lumwe era nga bakwatagana nga buli kimu kye bakola kiraba era nti kye baali batandise okukola bo baali bakukituusa kubanga baali wiringa okuzimba omunaala ogwo gutuuke lwaki baali balina communication bagatuuka Katonda gyali kakati olwaleero ffe nga abopposition tetulina lulimi lutya tetulina lulimi lumu Katonda okuva olwo buli muntu yamuwa obusobozi bwe ebirowoozo ebibye n'ebintu ebirala kyova banja kutegeeza na kino nti olwaleero ojja kwesanga ng'eggombolola y'e Najja erina abakandidate 6 post emu eyo ssente ate ufane naafu nti ojja kusanga abantu 4 nga bava mu muluka gutya gumu golooza lwaki abo abana bava mu muluka gumu kulimba ki kitegeeza nti bwe waliwo Katonda we yatuwa obusobozi obwaffe obuli munda internally nga gwe obwewulira nga tebubaganya tabagana nga bwe nkugambye olwaleero nti endowooza eyiye yawukana n'eyange nze bwe mpuliriza ebigambo bya President Nandala Mafaabi byayogera ndabira ddala nga mu butuufu bigenda kuyamba abantu baffe engeri gy'omuyita President n'eŋŋamba alayira ddi ekyokubiri ye musajja gw'olaba nga yasoma economics abadde mukozi akoze mu banka ebyenfuna abikola ki ategeera ebyenfuna I agree with you ekyo statement ye musajja ategeera ebyenfuna gwe tulina ate nakugambye dda tewali kintu kikwata ku ssente ku bulamu bwa muntu nga mu Uganda wano sina Uganda actually muntu nga alina ssente tolina kyosobola kukola abalokole twegumya tulina Katonda omulamu akola ebyamaanyi era netwegumya obulamu bwe basanga bayuya nakola omulokole namumalirako obwedde asobola okukola yakituufu ebikulu era n'ebyamaanyi abikola agenda okugenda ekimu ekyekumi kyetagisa ojja kugenda okukuba olukuŋŋaana era weetaaga amafuta ga genereeta n'ebizinda bayidawo ekinyiiza ku basumba abo bayidawo ze ndi mulokole naye ekinyiiza ku basumba tebaagala gamba abandiga tetulinga bagamba balumba amadiini kuba nange mwendi tebaagala gamba ndiga zino bituufu nti Katonda ayamba yegenda okole akuwa omukisa ku mirimu gy'emikono gyo abamu bakyamu naye nze gye nsabira bakitugamba era batuyigiriza ne batugamba nti senga Katonda yakuwa ennaku 6 okukola era senga ogeza ku lunaku 6 ezo n'omenya n'otakola ku lunaku lumu oba omenya etteeka kubanga etteeka likugamba nti mu nnaku 6 akola osanga ebivubuka mu kkanisa nga bimanya ennyiriri bimanya Abagalatiya bimanya Abeefeso n'oweebuuza kati omukazi wona amuwasa ogenda mumulisa ku Bagalatiya okitegeera alina mu abasoma mutukola bubi effe bwe tutuuka nga nze nina ekizibu era ndo dyanguba mu nnyumba ongamba nyikira okusaba nyweza amavivi gye bali oba oli awo naye bw'oba ogenda ogula emmotoka yo ogaba ne mu nsondere abasoma mwetereeze bo tubasondera nkalu bo batusabira mukisa nze gambye etteeka ligamba kola ennaku 6 base babakebezi mukuli olunaku lumu lwolina okuwummula bakadde bekalira kati gwe bw'olowooza nti ojja ssula mu kyaki okuva ku Mande paka kubanga olina okutendereza
Yakugamba naku musanvu kitegeeza oluneteeka lya Katonda olikoze eki olimenye oba walimenyedde of course kuba kugamba nkuwadde naku mukaaga okole. So akasente bwe kabaawo akasente bwe kaba nga weekali ni Katonda yakiraba nga omuntu alina okubeera n'akasente sebo akasente kakyusa obulamu okitegeera era nze n'enfuna akampa mugero nga services za buli twegattirako nno abaje fixing economy mundeke maneni musoke muzimpe nga nkyali eno ku mawanga amagatte ngambe nti honorable baide honorable namna ya mafaayo oludda bamutuuze waffe mu yuko muno mutuuze alina amaka wali ebukaya alina projects z'ekiyindi mutuuze alina embiko Mount In weziri azikoze era mugambe nyaffe buyikwe muyita twagayo ka support sebo tugenda kukikolako baba tulikuugana lipesa amayika tegeso linambutini ja kubutegeeza tulikuugana kusomesa mutugambe honorable nti ffe bannakuyiko we are proud of course I'm going to talk with him era tugenda kwogera naye tujja kwogera ne bahoneros tujja kwogera n'abantu abavunanyizibwa tulabe we tusupportinga kubanga gwe mulamu omukulu gwaliko era ekitulwanya oba ekimulwanya ffenna kyekyo n'olwekyo okujja mu bukulembeze it was not a mistake bwali bulumi bw'abantu baffe bakola ki babayina initially natandise kugamba nti nsomedde muno mwenkulidde mwenzimbye era mu Najja sub county so ebyanajja mbikola ki obitegeera bulungi abakulu basaba akalulu nga tusiibula sebo nga tusiibula njagala okusaba bananajja obuwagizi era n'akalulu kaabwe 2026 atuuse tugenda kulonda balonde n'obwegendereza omuntu yekka gy'okyusakyusa ku ggombolola ndowooza naawe ne byenjogedde otandise okukyuka omuntu yekka agala okyusakyusa eggombolola eno ekyuke naye wenyini ojje ng'ogyenyumiririza mukozi eno kasibo mwawangaali I want it to be a model sub-county in Buiko district n'oluzungu olufuuwa sefu njagala ebeere model sub-county nga district ye sub-county ekyokulabirako mu ndala zonna kati njagala kuwaayo akasembayo kamu ku bituteekateeka okukola ekisooka olaba Najja sub-county tugenda kubeera ne committee y'aba sub-county chairpersons nga committee tugitonzeewo okwongereko ne ba sub-county chiefs tugenda kukola pool naye nga kukola pool tugenda sooka kulistinga bizibu bye mulina mu ggombolola yammwe pool kyekiba n'abakubi ba swimming pool n'abapool tugenda kubanga kitegeeza okubanga twegattira wamu tugatte amaanyi nga bassentebe okusobola okulwanyisa ebizibu ebiri mu ggombolola zaffe nga twegattidde wamu kubanga abajjajjaffe baageresa ne bagamba nti n'asiwa mukange asiwa mukabukuku so twagala kulegattira wamu tumanye nti soda aleese 10 leero Bukenya aleese 10 Enoch aleese 10 egyo mitwalo 3 tusobola okugulira ekibiina kya wuwe kya muno mukabye seppiki idea nungi omwezi guno ekyo ne tukigulira ne tugamba nti tulina ebibiina bimeka so tugenda kubanga tutuula tusobola okulaba nga tulwanyisa embeera embi eri mu magombolola gaffe nga bwe nakugambye nti nina ebyokukola bingi mu ggombolola kyobola byegenda fuuka model sub-county totuletera osenguka ye sub-county mu Buiko tulina meka sinnya zokka sub-county mu Buiko district tulina division ziri 3 ez'enjeru division n'eze municipality nazo division tubeera ne town council ebintu ebintabula si musanvu mu Buiko district boyogera ku district then kiba kinene naye ekyo mbadde emusanvu mbadde njogedde ku ati balina engeri gye babyawulamu constituency kati mu Buiko district tulina baba 13 constituency 3 tulina Buiko South constituency tulina Njeru municipality ne Lugazi municipality balina engeri gye babyawulamu kati bw'otuuka mu Lugazi municipality divisions bwe malufuuka municipality ebeera ne divisions bw'ebeera constituency ebeera ne town council na sub county kati eziyitibwa division mu Buiko ziri 6 that is Wakisi Njeru ne Nyenga ne tubeera ne Kawolo ne tubeera ne Sento kati Wakisi Njeru Nyenga ezo divisions ziri mu Njeru municipality anti ze balira wamu mu Buiko
ne tubeera ne Lugazi njagala abantu babitegeere mmwe tubayamba mutegeere ebintu byammwe nti mu Yugwe district ku magombolole 13 tulinako divisions 6 ndibako ne town council ziri 2-3 town council tulina kindi town council n'enkokonjeru ne Yugwe town so ebyo bisanga kunyaffe buyukwe clap for us sente basibule tuvewa tweyanzege soda we bali kutukyalirako in fact nga nsibula njagala okubategeeza bonna abala banyaffe buyukwe nti tulina ettendekero mu Najja era lyetuzimbye ekimu ku kutumbula ebyenjigiriza bayita Tina Vocational College ettendekero lino tusomesaako abayizi okukola ebyomumutwe bitwalisa ebyomumutwe nga bagenda kubanga bakola tulina koosi ng'enviiri tulina okutunga tulina okuzimba tulina okufumba tulina nursery teaching tulina amasanyalaze n'endala nyingi n'olwekyo nkubiriza abantu bonna bannanajja bannabuyiko okutwaliza wamu okutwegattako bajje tutumbule ebyenjigiriza wamu oyo awulira nga talina busobozi bugamba nti ate sente zalibadde nyingi tujja kwogera naye tulinawo ne basale nange ogenda kumpa basale tulinawo basale kwetuziwa abantu of course tusobola okuwa basale abaana n'ogenda n'obaleeta ne basoma kyetwesinga okwagala ennyo kankutegeeze tugamba nti ebizinga tebikola ki tebisisinkana ivo nga tali Muganda simanyi oli nno tutandike Oluganda neno nkuleke tugamba nti ebizinga tebisisinkana naye abasisinkana be baki bantu n'olwekyo kyobola twagala nnyo okuyamba abantu baffe tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'olwekyo nsaba obuwagizi bwammwe banyaffe buyikwe ate era nange ngenda kwongera okubeegattako okulaba nga talenti zino tuzikulaakulanya okulaba nga tutumbula buyikwe kubanga buli weweekuumira emabega w'okumanya era osigalira ddala mabega naye buli wobeera mu maaso g'okumanya oba osobola okuba nga okulaakulana oba okukyukako n'olwekyo nsaba bannanajja mwenna mundabirenga ddala 226 ng'atuuse okusobola okukyusakyusa eggombolola yaffe okubeera nga bw'oba owulira nga olina obulumi ku byenjigiriza bw'oba owulira nga olina obulumi ku byobulamu bw'oba owulira nga olina obulumi ku nkulaakulana yonna generale Bukenya Jackson ye answer weewaawo omukwano gange waliwo kaakonyekaako banne obutamanya ndwadde mbi naye wabeera mugagga ku kyalo ng'alina essente zisa naye nga tamanyi ayinza obbasumbwa n'abamalako n'emirembe so ffe twagala tugobedde ati ignorance mu bantu nga tusensitizinga n'okubawa awareness mutwegatteko ku Nyaffe Buyikwe TV tusinkane olundi Mukama Katonda omulungi abatukuumire bye bye